n'omuntu akulembera ebikwekweto mwami Lukambuzi yennyini yala n'obukugu tabulina kuba yakoma mu kibiina kyanvu era emirimu gye gyakola gyejo kakati bakuba bukubi bantu miggo wali ndio babalanze emirimu tyabagala ege enforcement mujje era training qualifications ezino oyina okuba ne kino era tuba trainingira wano babalonderera wano no ne babambaza bujjaze ne babateeka ku pick up ne bakirira mu field kuba kwata ono kwata oli kwata jeje migo jemulaba ku street ba staff abo siba permanent baliwo lwa kiseera okutuusa nga public service etuwadde abakozi abankalakalira so abasinga obungi bali ku contracts myezi 3 myezi 6 so tetusobola kuteeka nnyo ssente nti tuba tutte mu misomo mingi nnyo tubagulidde equipment biki okutuusa nga public service emaze obba appointinga as permanent staff Nalongo ne Sanuula bakyala balongosa kibuga be bakulira bano tiimu zaffe ezeera ekibuga Sanuula ne Nalongo twabasangawo mu KCC era be bakulira tiimu zaffe tulina abakozi nga 3,000 bw'okubeera ng'oyera oluguudo mu kibuga tekitukwetaagisa certificate yo